Waliyo mbadde meeting n'abantu b'omu Kireku abamu. Ekireku tuyinako ebyalo bibiri, Kireku leero ne Kireku main. Kireku leero gavumenti yagisaanyizaawo. Kireku kiva ku ndeku eno ey'omwenge. Simanyi lwaki bayitawo Kireku naye omanyi waawo ng'ovudde ku Jokazi ewali station ya leero. Nange nalaabayitawo Kireku simanyi lwaki. Ekyalo kyonna ate eyo nayitangayo emabega eyo nga ndojinga jjamu ngende na miryango. Ekyalo kyonna kye bayita Kireku leero gavumenti ekisaanyizaawo. Abe Bukasa Mayindi awo awaguse constituency no nga nsula ku mbinuko. Bamenyere ennyumba Nema kakati Nema yafunye amaanyi oluvannyuma lwa leerwe. Naye yo ndowooza omanyi kati ekizibu kya Uganda abamu bakozesa bitongole kati ayo kayadde aleese Nema yadde tezze kukola bya butonde yabadde zze kugirawo omuntu mayumba asobole endowooza omugagga yamenyemenyeko katono n'edduka bw'obuuzanga nti ate eno environment police kati kyekizibu ekiri obuzibu Museveni bwe yatuteekamu teekayo ettaka 19 Land Act 98 eryateekawo ba bona fide occupant ye ba bona fide occupant babeera ku ttaka lya muntu ku lya gavumenti encroachers ku ly'omuntu bona tokwata ku basenze babibanja naye ye byemigo muyumba bagamenye abantu basula bweru buli gw'okubira essimu ng'akugamba okubira gundi kubira ekyero omukwira kubira katumba kati yeyoleke gwe tulimu baguma buuza abantu Katonda wa buyinza ate wa kisa era kyova batujja wano kuli baraza ampuliriza balamusiza nnyo ampuliriza lutindo olwaleero ngenda kutandikira wa Ssemujju munda katono nnyo then nkomewo byombi biri ekimu kiri mu parliament ekimu kiri mu FDC Ssemujju bangaye nti gwe Ibrahim Ssemujju Nganda okulembeddemu ekibinja ekiyuzaamu FDC bibiri nti eriyo UPC yalina UPC science eri eyokubiri yali ki waliwo UPC Buganda eyali eya syndicate and science waliwo syndicate ne science eyo yali ku thought na ideology oluvannyuma Paulo Muwanga n'akola UPC Buganda nga practically ye president wa alternate UPC kali bangambye nti Ssemujju dragging Lukwago mark the word nti Ssemujju is dragging an unwilling Lukwago to stand for FDC presidency ekyo kimu nti naye Ssemujju's mission is unattainable mbyogera nga bo babingambye mu luzungu nti Ssemujju tasobola kubeera secretary general Lukwago n'abeera president nti ekibiina mujja kuba mukifuddenga nuupu okusinziira ku bigambo byoli nti buli bukulembeze bugenda kubeera Buganda nti abo balondeko kimu tebasobola kutwala byombi nti era bannammwe mubakuba quote unquote chemical the Besigye axis okusinziira kwoli aganti the Besigye axis feels they've lost FDC so they are using Ssemujju and Lukwago to recapture FDC Ssemujju the Besigye axis yeriwa nze bangambye ate nze siri FDC kati ali ebweru nenga nti nina Ssemujju yennyini gwe bagamba era nabasuubiza abaavudde mu kuziika ewawafula abawerako be bangambye nga yayuzayuza ekibiina nali chairman bwe bagambye nali chairman wa muntu ne batuwangula abatuwangula abo ebiseera ebyo mwagamanga nti babesigye nze nga mugamba ndi wa muntu era nali wa muntu nga muwagira sina kumuwagira naye nga nze chairman wa campaign ne mugamba nti abantu babesigye kakati baani saawa zino olweko gavumenti atenze Ssemujju yali ne muntu atenze wa Besigye axis ate be mwayitanga ba Besigye axis kati bafuse ba axis yani change happens enkyukakyuka ebaawo kyenjagala okutegeera nze nawagira muntu ate nga seekwese nembera ne chairman ate nentambula ne Uganda nga bano magaba mulonde ne batuwangula
muntu n'agenda era nannuma naye nze nensigala mu FDC. Ebiseera ebyo nga bampita wa muntu bano nga muga nti babesigye kaka ate ogamba nti Besigye axis kati ate ne Ssemujju ekisooka kyenjagala abantu bamanyire nti mu FDC okwawukana n'ebibiina ebirala tukyayinayo okulonda. Okwawukana n'ebibiina ebirala okulonda buli kubeerawo kujja n'ebintu bingi. Nze mu kalulu akawedde nga mpagira muntu nga kyamanyi kye batanvuma ku nsi tekyaliyo. Buli kivumo ky'omanyi ndi Munyarwanda, ndi mubbi, Museveni atuwadde sente, byonna buli kimu bakinvuma. Naye aba Besigye axis babayitanga babesinze nabayita naye abantu n'abamawulire nga bagamba ne axis ya Besigye. Akalulu bwe kaggwa nze nenzirayo nenkwatagana n'abatuwangudde ne tuweereza FDC. Era olwayo essuubi nti wakyalaga nti Ssemujju wa muntu. FDC nze nagiyingiramu nga njagala. Era up to today nze nkyalowooza nti kyekibiina kyokka ekiri mu Uganda. Ebirala saagala bigenda mu bajja kunyiigira. Ffe tukyalina okulonda. Buli kulonda lwekubeerawo nakigamba lwe naddayo nga bamaze otuwangula n'ensinkana yali awangudde ng'ali ne chairman Birigwa n'Oweekitiibwa Ssebuggwa byali bya munene kambyogere. Ne mbaga nti bannange njagala mumanyi nti genuine mbadde mpagira muntu era akalulu kannumye. Mumpeemu obudde sinaba kwekunganya kukola nammwe. Nkyayina ebiwundu by'akalulu. Era ne bantegeera ne bampamu obudde ne ngenda nga ndikavalinga ne nzirayo okuweereza ekibiina. Buli kulonda lwe kunaabeerawo, first of all okulonda mulimu lwe kujja kye nagamba nga FDC at that time batusomesanga mu geography the old fault line. Buli lwe wanaagenda okujja earthquake esookera awali ennyafa. Yes, weesinga okukosa. Okulonda kwolwo kwasanga mulimu obutakkaanya which is normal in a political party. Kimbadde nkigamba abantu gola waka balimu obutakkaanya. Olumu nga waliwo ensonga olulala ng'ensonga eri imagine nga teriiwo. N'ekibiina ky'ebyobufuzi ky'okubeeramu okukkaanya n'obutakkaanya. Olumu nga waliwo ensonga ne weeba teriiwo. Kati buli kulonda bwe kujja ne kusanga nga waliwo obutakkaanya ebyo bye bikubeeramu. Naye nze era nawe FDC nabagambye nti tulinde okulonda kugenda kutandika. Okunaaba kutandise tulina kulaba nga kutegekebwa bulungi nga kutegekebwa nga ku NRM. Okutegekebwa obulungi kisobozese gwe banaaba bawangudde okukkiriza ebivudde mu kulonda. Bwekuba tekutegekeddwa bulungi olwomba mugenzi mu lutalo ng'olwa DP bwe lwabeeranga. Ffe ne muntu baatuwangula nga tebatubbye. Naye entambuza ya kampeyini yali mbi nnyo nnyo nga almost tekyasobola kutuula wamu kuga ebyo baayogera. Ebizibu kyali mu kampeyini naye tekyali mu kubba kalulu. Kyova olagye n'omuntu yavaayo nanga nzikiriza ebivudde mu kulonda naye kirabika nti direction buli omu gy'ayagala tukwate yanjawulo nga olaba Cameroon wamala we wali ideological UPC we yali UPC science I don't think nti yali ideological ebyo byali byakakodyo. Cameroon abantu bwe balonda Bungereza ne bagamba nti bavudde mu European Union. Najja nanganze mbadde njala bakulembera nga muli mu European Union. Naye mwe si kye mwagala wa Prime Minister mutadde. Muntu kye yagamba nti batuwangule tukkiriza ebivudde mu kulonda naye direction ne bannange tukuteza njawulo. Tukyasobola kutambulira wamu n'agenda ne baali nabo. Olwaleero sirowooza nti mu FDC obutakkaanya bugenda kubeera ku direction ya kutambula, bujja kubeera ku nsonga ndala. Naye ebyo ebisinga ebyo tujja kubinogera eddagala nga tuli munda. Okuddamu in a more specific way, nze ne Lukwago tuli ba Luganda. Lukwago tanaakungambako nti agenda kwesimbawo, nange sinaamugambako nti ngenda kwesimbawo. Naye FMB constitution ya FDC bali tebagamba nti Lukwago ayagala okwesimbawo. Actually gwe Ssemujju Nganda dragging an unwilling Lukwago. Baba tebamuwadde ekitiibwa. Lukwago. Ate Lukwago mukwano gwange ngenda munoonya. Abayogedde ekyo Lukwago tebamuwa kitiibwa. Lukwago is a
person of very strong will. Bw'aba asazeewo ekintu ajja kukisalawo naye bw'aba tasazeewo teri yagenda mu draginga. Era naye ate bw'aba asazeewo Munyagwa bwe yajja mu FDC waliwo abankubira essimu ne banga nti Munyagwa ali wano agala kwesimba ku bwa MP naye ng'ekibiina yakiyingidde yesterday. Ne banga nti FDC okwawukana n'ebibiina ebirala Tena ba historical. Ne bw'ogiyingira ku makya ekawungeezi osaba obwa pulezidenti temuliimu history nga wolaba NRM ena historical members league nebeerako ne veterans league. Ebyo tebiriiyo. So omuntu yenna ne constitution ya Uganda inabe ya saving nga historical high command eyo UPDF Act omwafe temuliimu ekyo. Kyovola nze Ssemujju nali mupya ne mbana akatuuka ne wanga kati goyogerera ekibiina naye nga nkyakikiga buyizi nonga okujja kuyiga mangu okyogerere. Tetuyinaayo kifo mu FDC kiriko lukomera nti ekyo ky'abantu bafaana we bati buli memba akkirizibwa okwesimba ku kifo. Lukwago abaana ba yeesimbyewo nze buli omu amanyi bulungi nti nze ndi muganda wa Lukwago. Era oyitenza nga nti abaana ba yeesimbyewo naamuwagira ekyo oba towana kumbuuza. Naye tetunaakutuuka wakati saawa zino tukyanoonya bagenda kwesimba ku byalo. Tujja kubona okulonda ku byalo, ku Miruka, ku Magombolola, ku constituency ne ku district. Awe bajja okuva mu delegates conference kasatu n'amalo giweza nga abantu batandika kunominatinga ku bifo bye baagala. Baguma. Ekisooka ebifo batandise okubirwanira. Okubivuganya. Kulwana luno lutalo. Njogera kintu kyenkakasa. Omanyi mu Luganda eriyo enjogera ega nti lugudde ku munyolo. Omuganda yeesekere. Bano bali mu lutalo. Si byakuvuganya, byakubagana. Batandikidde mu lugambo. Olumanyi basooka ne bakubisa omumwa. Dena amayinja ne gagoberera. So kati emimwa gitandise. Beeraliikirira Ssemujju. Beeraliikirira Lukwago. Balaze obweraliikirira. Eriyo n'abalala baga nti Nandala sente zaayina ekibiina kisibira ku ttaka. So ekyo kimu naye Ssemujju yamanyira okudakinga amasasi. Yamanyira okwewuma mu kitu kya mu lwaffe tukira kuwepa. Hepa amasasi. So Ssemujju amasasi go geego gagumire go etwalayo tewali yakutumayo. So kimu ekyokubiri nti waliwo abaagala kuva mu FDC bagende mu NRM batekeka butegesi ensonga ezinaaba zebanaateekayo mu bantu eziga nti ekibiina kyagaana kiraba kyagaana era nga tetulina kyakola nga tulina okuvaayo. So bangambye baluzinga practically the whole of northern Uganda. Oliyangayi nti n'abaliyo boolaba nga BFDC naddala b'MP. And that was just a few days before Mapenduzi Ojara okukkiriza appointment ye NRM. Yali yavaayo dda. Simanyi oba yali yavaayo. Ali independent mu parliament yena. Naye yali member wamu. Stuff. Naye ng'aga nti n'abaliyo boolabayo yo northern Uganda, Lango, Acholi, West Nile bano baagiluzinga yonna yasala eddiiro. Kati waliwo abategeka okusala officially nga balina okufuna ensonga. Kati ensonga yeeyo etandise okulabika. Mwami ono gwentuula naye in fact waliwo yambuuzizza nti naye Ssemujju mukwano gwo. Ne mugambe ewuwe simanyiyo. Nze manyiyo. Nze twesinkana ku studio tantwalanga ni mukwano gwange n'aseka. Nange si ye yantwalayo. Mbeera ye yantwalayo. So Ssemujju kibazo yayanditidde emmere nga bansibye. Kibazo akimanyi nti bwe bakusiba mbeera ku front line tetutwalidde Ssemujju. Yali Twende bawaka. Ssemujju akimanyi nti bwe bakusiba awo nja kulwana. Iki kyakimanyi waliwo entalo endala z'amanyi. So Ssemujju kino nakyo banoonya ensonga kibazo ezinajja baavuddemu mu kibiina tebaliyo naye nga bajja kufuna ensonga ez'okuteeka mu lwatu. Ekyokusatu bw'obeera mu bukulembeze bw'ekibiina
waliwo byofunamu naye bwoba tofunye ssente waliwo abantu banyumirwa ebitiibwa ebitiibwa binyumira abantu so abantu beekuba so olutalo olulaba olutandise so terujja kuba mu FDC wokka lwakuba bali wayogedde nabo nga muva ew'omukulu wafula ogutu ni n'abalala bagenda kugamba bagenda okutandika okugamba owa enuupu eyalidde sente za eza nabanja oba eza sale oba zani beboogera abagaba sente so kuba nga bwe nakugamba luli nti 26 teri wala mu byobufuzi 26 esembedde esembedde n'olwekyo abantu balina okubirwaniramu balabe tewali agaana okumuwa emmotoka emukulembera ng'agenda gundi ekyazanga ono ng'agenda ekyazanga alina emmotoka emukulembedde n'ata manyi luli yayomba nti twamusibira mu kkubo ng'agenda wali ogenda mu Krismasi wali ogenda naye emmotoka agyetaaga atuuke wa muzeeyi so kibazo nze byebyo tewali kirala amasasi gagenda kuvaayo engumi zigenda kuvaayo naye kitandika n'emimwa bw'otuuka ojja kulaba nga ono agenze kuziika nga bamukasukako amayinja katono nnyo Baguma nga sinnava ku nsonga eyo ebibiina by'opposition kuba wano DP yaliwo naliwo nga omugenzi Sekweyama mukyenda mu mukaaga na campaigninga naye ye yankwasa territory gy'ataakima byava mu kulonda Mitala Maria okutuuka eri ejjalamba nga twawula ne Buwama nandeka ebyo nja kubyogera oluvannyuma mu bulamu kuba financing abeekabuusu tebamanyana gye twamujja naye omugenzi Sekweyama ng'alwana n'ekitebe kya DP ng'aga nti DP yali efuuse docile ne balwana awo ne wavaawo ne tuyingiramu olwa Mariano Drametu oba omujjukira simanyi naye yafa Mariano Drametu naye n'alwana ne Paulo Semwogere actually bo ne balangirira n'okulangirira nti beekutuddeko ne Francis Bazarwahe Bwenji nabo ne beekutula nako oluvannyuma ne bakomawo n'entalo ezo zonna of course olwasembayo lwali lwatukiwandiise tetukiwandiisa omwali Mike Mabike Sebaggala ne bakola gye bayita social DP munda mu DP munda nga bo bayina socialist orientation nga omugenzi Dr. Paul Kawanga Semugerere aga nti DP is a right wing party teriyo olunaku luna lumu lwe tubeera na left wing orientation ba Mabike gye baali batandise okujja funding e Norway Sweden naga nti eyo left wing orientation si yaffe era manifestations zaali wali ku Johnson awali ekitebe kya DP nga aba UID batulula side eri aba DP side eno kati okukakana nga beekutudde mu Lukwago atutte office ezaali eza DP Mabika atutte ezaali eza UID naye nga bali ku kizimbe kyekimu ne fije eyo oluvannyuma Sebaggala okugezaako okufuuka president naki yaleka DP eweddewo bino Mao miskini askidde shell there was barely any DP Mao yali tayinza na kuyita babaka ba DP n'abatuuza mu kisenge kimu bonna n'abawa direction to deno nga buli omu ku boma wale abasinga mikwano gyange naye tekwaliko ayinza kuwuliriza Mao nga buli omu yeerabanga muzito okusinga Mao olwaleero FDC yatandika this has been growing okuva luli Besigye lwe baasembayo ndowooza okuvuganya ne muntu mu bigambo byaga nti I saw you with your tongues in your mouths waiting for what I would say naye neenguma nembeera nammwe kati kigenderera is this like Armageddon are we seeing the last of FDC waliwo ekitagenda kuvaawo era ndowooza obadde okiraba nga kibeerawo era ennamba tezikyuka abalonzi abawakanya Museveni ezi nnamba tezikyuka zibeerawo n'olwekyo eriyo abalonzi
abawakanya Museveni bagenda kulonda ku ludda olutali lwa Museveni. So abeerawo ku kiseera ekyo nga yalabika ngazze oyo gwe bagenda okulonda. N'olwekyo nze Ssemujju ne babambadde kala kyo babambadde kala ki. Bo abantu baabwe bajja kuba nabo. Naye bandibadde nga nze ndowooza bandibadde nga balinga Kenya. Nga bafunayo emmotoka endala eneebatambuza. Ne balaba engeri gye banaafuna abagivuga n'abagikanika n'abagituddemu. Kuba abagituddemu bo baba balina enamba zaabwe. Kwongeza bwongeza muwendo. Waliwo oli nga ye agenda kulonda naye tagenda kulonda Museveni. Ekyo kye kimu. Ekyokubiri nti Museveni ng'akyali mu buyinza, obukodyo bw'akozesa obwawula ekibinja ekibaddewo nga kiwa obukulembeze bali abatamwagala, alina okugezaako akiyuze. Era kyekiriwo kati mu FDC. Ssemujju, Baguma aga nti mwandibadde mwetunula mu bannakenya nga bavuganya President Daniel Toroitich Arap Moi. Basooka of course lwe ba relaunching ebibiina by'obufuzi eyali asinga okubeera ow'amaanyi okuvuganya KANU yali DP eyali ekulemberwa mukulu Emilio Mwai Kibaki. Newe bagenda okwetooloolera nga waba baluseewo Ford neekutukamu ne mujjamu Ford asili, Ford Kenya, we twagendera okutuuka Kibaki okufuuka president nga tulina Orange Democratic Movement. Kati eno gye tuli simanyi oba Orange oba Banana, kati ofunayo Jubilee, ofunayo Rainbow. Kati their vehicles buli kulonda wabeerawo ekimotoka kye basiiga ekipya baga nti kino kye kitutuusa. Bali babeera n'ekibaasi kyabwe nga kirina ekala za kyenvu. Kati bano nabo balina okubeera n'ebimotoka ebya. Si weewo Uganda oba oliawo, isn't that what you should consider? Bino ebibiina biyinza okuba nga ebizibu bya simanyi oba bya Afirika yokka naye nza bisinga mu Afirika. Buli kintu ekitandikawo, nze ndi musajja musiraamu, kiba n'enkomerero. Batunoonya abakkiriza ndi kati kino ekibiina obudde bwakyo buweddeko. Naye ng'ebibiina naye bijja kutuuka nga obudde bubigwako nga ekiri sensible kwe kubikuloozinga abantu ne batandika ebirala. Kati obuzibu abantu abaagala ebibiina babyagala nnyo, oli abaajula kufiirawo okumugamba nti ekyo kiba kivaawo batandika ekirala, ayinza n'okutta omuntu. twaganga DP ekibiina ky'abajjajja. Olaba DP sikyongeddeeko n'abadde ntuma ku weekend tutudde tuli ku kyegula embalala mu 1980 aba UPC akalulu ke babba baafuna abako babali bakinaano bansanvu. Ninga DP bagisingako ababaka nozo 10 obutawera. Nga mu Uganda mulimu ebibiina bibiri, DP ne UPC. UPM atene dene UPM yafunayo mbaka n'omu 80. UPM yafunayo omu Kiyonga. N'atakiika. Owa DP yali amaze kufa. Abantu bajja kunakulokula ne balonda yaliwo. Kati nze siinaayo kubuusabuusa wenzikiriziganyako ne Baguma. Abantu abaagala obukulembeze bwa Museveni bukome si bamemba ba bino bibiina. Era itakera ku nkyana alowooza nti bamemba ba FDC, bamemba ba NUP, bamemba ba kiki. Bo baakoowa Museveni yenna amutwala gwe bagenda okuwagira. Era abantu bagenda bakabana wanga ndi gundi yatuta abawagizi bange abo tebasobola kubatwala. Bano bantu abaakoowa obukulembeze bwa Museveni abaagala bukome. Buli abawo omwaganya ne balabamuko nti ono alabika ku luno yagenda okubukomya. Gwe bagenda naye. Bwatuuka ekiseera ne balaba nga si yoyo. Then nga bagenda n'oyo abaaliwo. Era nze kye nagamba Museveni yavaayo n'agamba nti by 2021 tewajja kuba opposition mu Uganda. Ninga Museveni nsobiji yakola yalowooza nti opposition ffe Ssemujju abajja ku radio. Era n'anoonya ssente za kutugula. Naye abantu abatamwagala bo talina ssente zisobola bagula. Ayina zigula ffe bakulembeze ono n'amuwa emmotoka nga Baguma bwagambye ono n'amuwa ekifo. In fact obudde bwabo mala bwereere mu kugula abakulembeze teriyo kikyuka. Bw'otwala Betty Kamya be wamuguze
yajja w'omu bw'otwala Nassase Bagala mukulu wange omugenzi ajjanga bwazze so nze sisula ng'omutwe ntunula nti ekibiina gundi kiwedde ekibiina gundi kikoze ekinsuza nga ntunaga okubanga Museveni akyali pulezidenti wa Uganda naye mmanyi ekiseera kye kigenda kutuuka kubanga n'abali mu NRM bola abasingamu obungi babbi bagenda okunoonya wali ssente era bw'obasanga eno ebbali nga munyumyamu ate nga nabo batuwogera okukamala era n'ebimu be babituwa nagandi Ssemujju mugende mwogere bino nebino naye kati at the moment fees n'amata g'abaana bakyagajja wali Museveni so FDC ng'ekibiina tekigenda kusaanawo lwakuba nti abawagizi bakivuddeko oyinza okusanga ng'enkya bwe kibeera nga kyekiina omukulembeze abantu gwe baagala nga bazzeeyo mu FDC bwe kiba nga tekimulina nga bagenda eyo omukulembeze gwe baba baagala gyali ekintu kinaamu kubuusabuusa so kati FDC enakuba nga kirabu ya mupiira kirabu za mupiira zinoonya bazannyi saawa ezo basobola zireetera kikopo ono ga nti omwana we bambi atandikirawo mu akademe kuva ddi bo tebakuwa kifo nti olwokuba oli wa akademe baga nti kati mugende mu West Ham abaase eno munoonyeeyo muzannyi ki ow'amaanyi gwe tusobola okugyayo ne twenyweza so bwe ntyo nze bwe ntunuulira political parties si omu ku bali sentimental nnyo kugamba ebyobufuzi buli mwabeerako ne belonging bw'oyagala obbikola nabo nga bwolanziwe nyingira politics namukola na Namboze Lukwago Kasibante Muwanga Medadi Mpuuga kubanga twali tulina ebyafaayo nga tubeera wamu social group kakati ekyo kye tekijja kuvaawo mu ggwanga nti abantu nga walaba Bidandi Kintu Musoke ne Kive Jinja baali ba mukwano ne bawangaala bonna era ne kibayetya n'okugenda mu bibiina byebimu mpaka lwe baakola ki lwe baawumula ffe kye twalemera nze sigenze mu bibiina bimu ne bannange bye balimu naye nga tusigala tuwuliziganya so nze era kye nagamba twali wakatolo bwamba nga tuziika abantu nabaga musajja yakitugamba tuli mu kalulu ka muntu ngagaze problem y'Abafrika they centralize marginal issues and marginalize central issues ensonga entono ofudisa okulonda kulina okubaawo ng'ekibiina because ekibiina is freedom of association oli wayagala okukola n'abantu ebyobufuzi kyovola mu Uganda abantu baagana okwegatta basigalawo ng'owajjeema waali lukyamu zitakkiriza kuva mu CP n'abeefudisi asobola okukola nammwe naye ng'asigadde mu CP n'abeefudisi abagikiririzaamu nze ku luno bannange nalabanga bagenda kamwokya naye nga nzikiriza mu FDC nga I can't imagine kati njisuddewo ngenze nga siina nsonga ng'ensonga yoke entutte yakuwangula kifo naye nga ndi wiringi okugwa naye ngenda kukola ki kusigala mu kibiina kya FDC kati Gimakena bwe yasigala mu UPC kati ebyo tulina obikkiriza ne Kenya ebibiina ebyo bikyaliyo kanu mu kalulu ka yena abaka 18 kati obeera 5 naye nga tevuddeewo tebeera mu kuvuganya okw'okutwala obwa president naye ebeera mu kuvuganya okwa survival nga bw'olaba tuyingira Premier League bana Uganda bagimanyi nnyo wano nga mulimu kirabu zirwana ne mbaamu ezirwana okugenda wakati ne mbaamu ezirwana okumalira mu 10 okumalira mu munya nezivuganya ekikopo kati kiri eri mmwe bannannyini kirabu okuginoonyeza abazannyi n'okugisetingira target ebibiina bijja kusigalawo wano ebinaabeera ebimu kati CP tekyalina mbaka ka parliament n'omu naye weeri bannannyini baayo bagyagala nze obuzibu bwange buli mu bantu abalwana okukomya obukulembeze bwa Nakyemalira Museveni obutakkaanya bwe bateekwa okukaanyiza naye okwawukana mu bibiina absolute eteriyo obuzibu ampuliriza Lutindo nkomawo Lutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studio ezo gikwanjulira ndine Ibrahim Ssemujju Nganda mbaka w'abantu b'ekira mu lukiiko lw'eggwanga ndine Richard Baguma munnamawulire atakola gya mawulire Baguma abeera mu lobby Baguma teeka lye twogerako erya traffic okulikwatamu luli edda buli wabangawo ensonga ekwata ku mateeka ga traffic nga mwami wava muno abeera very interested
yali an extremely interested party mu nsonga za traffic nga zimukwatako nnyo naga nti ate kati wano twayise ku leerwe ina kubeera ng'oyimirira mita 10 ng'era akugamba naye abantu mubagambe nti leerwe tolina kugituukako ti bwe wabeerawo traffic jam gweolina kuyimirira eri omala kulaba clear nti onooyitawo naye kati ennaku zino ndooza yabakoowa baguma mweyo mu mateeka ga traffic ge bakyusizza nkulabye ng'oli very uncomfortable naffe okunokolayo nti mugenda kutukuba fine ya $2 million. No, kyasaliddwawo nze ndi omu kubaatandikawo ekibiina ekigatta abo abali mu kugezaako okukendeeza obubenje ku nguudo kye tuyita ROSACU, Road Safety Coalition of Uganda. Era tugenda kutandika kampeyini olwaliro nasinkanye Private Sector Foundation bonna abalina ebirore n'ebibaasi bajje civil society yo tuli wamu. Bloomberg yatandika okuwaayo abamu ku busente ne gundi ne ministry n'agiwa, by the way, ministry ya works. Twakola ne baaprovinga kye tuyita National Road Safety Action Plan. Njagala kwebaza Ssemujju ne banne. Ssemujju mwebale. Twajja mu parliament nga tukaaba nga sente ziri direct mu government eza road safety ziri bukadde 600 ne tubegayirira mutongereze mwatuwaddeyo obuwumbi 5 obugende Ministry of Works Council tebagenda kuzibba kuba ate tudde mu ttalo z'olw'obubbi ne obuwumbi 5 butono. Twakola study egisinzi nagikola actually yakolebwa I think bali ba World Bank ne World Health Organization ne batugamba nti mu Uganda tufiirwa what is trillion obuse buna n'obuwumbi bena ku za traffic. Kati twakoze study endala tena ejja kufuluma ndooza nga mu August awo saagala kubyogera naye tujja kulaba engeri gye tufiirwa. N'olwekyo nga ekyokukyusa amateeka kye kimu ku bye tugezaako okukola. Kankubuli kimu ebintu bye twalabye kuba tulina ensonga 5 ze tugezaako okukolako. Ekimu bwe bubbi bw'ebipande ku nguudo. Obubbi bw'ebipande tosobola kuteekawo kapande ne kabeerawo. Era kati tubadde tubuuza b'amakerere tulabo batusobola kufunayo matiriyo endala nga teri ayani oba steel nga si kyuma. KCCA yali etandise okukozesa fiber material. Nabaga nti eyo fiber eyo aba scrap baali tebannagifunira mulimu. Because ekyo kimu ku bintu ebitulemesezza. Naye ekisinza okuleeta actually baguma awo oyogera nali ku luguudo lw'e Masaka ndooza wiiki eri nga ngenda Kaliisizo. Bwe mba ngenda e Kaliisizo owa traffic nanyimiriza ng'alina speed gun. Nanyimiriza nangamba tiwayo odduka nnyo wano odduse, and he was a very good man. Nambuuza obadde konze mbadde mu speed nga 84 nanga nti wovuga speed 84 speed yawe ina kubeera 5 konze ninga sirabyewo kapande anywhere. Era nanga nti bwebuzibu bwe tulina wano kati of course oluvannyuma yan recognizing nanga mugamba abayunula bazze ebipande bino ku nguudo kubanga kati gwe ngenda kuwa ticket naye toyina warning gy'ovudde emabega yonna ekugamba nti olina kuvuga speed 5 olina kuteebereza kati ne tunyumya nangamba genda. Yes, because sakugamba teyamfayininga naye nanta nengenda naye nga kesi yali tiwaliwo warning sign. Yes, kati ne ku Lwokuna tulina meeting n'abapoliisi nasaba Inspector General mwebani aba Road Safety Coalition of Uganda nakugambye gye nva kimulwakyo kyerabira kibazo. Yes, because twagala kwogera n'abapoliisi training, of course traffic, community policing, community liaison ne public relations. Because twagala gamba abapoliisi nabo nti tulina okubeera mwaka obuntu waliwo bwolaba nti ono obupande baabubbe ne babumalawo. So teyategedde naye waliwo kye tuyita built up areas awali ka trading center, awali essomero, awali eddwaliro, awali ki abo benforcing naawe bw'oba ovuga wandi badde ng'okendeeza wabeerawo infact n'obugundi mubuyita buguruguru buhamps oli najja n'akuba kahampu n'abuuka. Ekisinga okuleeta obuzibu kibazo ku luguudo ze
impunity ze empisa ensi kwegamba ononkola ki aha gamba nogo ononkola olitarenda na kugamba nogo kwagwe omupolisi akulaba nti ono wekitibwa Ssemujju oba wene yekibaza abeera kumpewo nada tayagala kutawana naawe kyekisinga okuleta obuzibu so twali tugamba twetaaga ebintu bibiri kati bye tugezaako ate nga ekyansanyudde private sector companies zonna zikkiriza naffe nabo bafiirwa nti ekyokusooka kwe kusomesa bino bye twogera nti twataddemu miliyoni 2 naye n'emitwalo 2 gikyaliko naye totandikira ku mitwalo 2 bateekemu points za repeat offender ebyo byonna gundi Ssemujju be babiisa ne bakkiriza ne babituwa twagala abantu babiige n'ekirala ife kisinga okutuluma kwegamba nti mubeera mu basi ng'omusajja avuga basi akutte essimu avuga speed ya yiriyiri mwena ne musirika abantu ensambu omugambako bakugobamu mu basi tewali agenda kugoba nga mugambye tetugenda kufuluma tugenda kuba bikonde gw'oddamu okuvuga speed abasaabaze bennyini bakutenda lugezigezi kyembadde nkugamba nti tulina okusomesebwa because bw'oba tolaba nti gwe kikukatikako gwe nga omusaabaze nti ono akutwala mwoyo magumbi so ekyo tulaba okukikola naye okugamba nti goli musomesa ogamba nti ogenda kuyigiriza abaana nga tewali kibonerezo oba olinga akubira baguma nalinnya Costa emyaka ndooza nga 10 gije mabega Nyendo Bukakata nali ngenda Kalangala myaka mingi nnyo naye nga bw'olinnya Ennyendo ibamu abantu abateekeddwa okutuula ku muto gwa Costa sijjukira oba 5 oba 4 nga mutuulaawo naye bwe mutandika okulinnya kataka ne batandika okugijjuza ne babaayo n'abatuula ku madirisa naye nga gwe noogeza noga nti wano baatutuuzizza bana abasabaze bye bakufulumye no ekyo kibazo kyogera lwakuba si kye ekiri ku nguudo z'endala zonna okyogerako lwakuba okiraba nti kyali kyanjawulo so waliwo wano nti mutudde mu baasi mwena mugenda mbalala tewali omusajja abavuga alina ku ssimu agira bw'ati mwena mutudde mutunula really so waliwo wetuteekwa naye twabadde tugamba n'okugamba nti so ekyo kiteekebwa okubeerawo okusomesa abantu tubeerawo n'abazadde ojja olaba engeri gye batambuzamu abaana baffe ku makya naye nga sente zetusasula lwaki tetugaana ffenna ne tubeeraawo ne tukkiriza amateeka ago baguma mugakolera baki kubanga omanyi gekolera kubanga mpita ku luguudo n'otuuka I think ennaku 2 emabega oli yabadde agenda kutomera ababoda abayingira oluguudo kubanga bazze zino emmotoka kati ezaako amataala teyina liidika naye Land Cruiser ziba nzirugavu najja n'ayisa abava eno bonna kakati wagenda okutuuka ng'ebitaala byasibye ababoda bava wano Bukoto wano bava eri sayidi y'Ebukoto bayingira oluguudo n'ab'emmotoka endala kati ono najja ng'ayitawo era yasiba ng'asibidde ku wabooda omukazi n'agwa nene emmotoka eyaka amataala n'owa traffic eyaliwo maskini era yatunula butunuzi bw'ati n'aga nti ate naakola ki kibazo impunity njogeddeko dda naye lwaki toyegana ne ku wabooda naye abo ababooda wabooda yali the right kyenkugamba bwowolereza sibe basinga Mulago hospital ono simanyi oba kimanyi member wa parliament Mulago hospital ku injuries n'okukola ku mirambo ja accident crash by estimating nti bakozesa obukadde 7 buli lunaku yes nakugamba nti gundi ye Mulago theater ye Mulago ekisinga okuleetera scheduled gundi surgeries babadde bategese okulongoosa nga tebabalongoosa lwakuba accident za boda bayingira buli dakiika mwena ne babayimiriza ne badda ku bano okuba zibeera emergency so sure tetusobola kutuula kibazo ne tutabako kye tukola ku bintu bino Ssemujju baguma from a lobby standpoint yatikinga box emisango gy'ebidduka ekyali badde ekikulu ekitandikirwako kukuuma abantu bakozesa nguudo yensonga lwaki etteeka baliyita Road Safety and Traffic Act kitegeeza nti etteeka eryo road safety mu Luganda olutuufu nkiyite kipita kale katuyite etteeka eryokumalawo obubenje ku nguudo ne
okufuga ebidduka. Tebenkevu kiba kikungu simanyi. Sefute si butebenkevu. Ndaba ffena kitubuze. Kikyaganye. So etteeka lino Peterson Nsendi mpeereza road safety mu Luganda ate tobi complicating n'ekigudde. etteeka lino ekigendererwa kyalyo teryali badde etteeka lya kunoonya nsimbi. Lya kubonereza. Kunoonya nsimbi wenzijaawo. Lyali badde etteeka ng'ebiruubirirwa byalyo bya kuteekawo bya kumalako obubenje ku nguudo na kulongoosa ntambula ya bidduka. Naye ku mulundi guno gavumenti we yabadde ereeta ennongoosereza, buli lwe tuba tukola bajeti amateeka g'omusolo gakyuka. Ne baleeta erya income tax, ne baleeta erya VAT, ne baleeta erya excise duty. Amateeka g'ebyomusolo buli mwaka gakyuka. Ng'ekigakyusa gavumenti ekyokulabirako nti mu bajeti enkadde yagamba nti eyagala kusolooza ng'eyitira mu kugyako abantu omusolo trillioni 27. Mu eno bajeti empya n'egamba eyagala kusolooza trillioni yatandika na 29 yamalidde mu 3. Naye bwe yadde ereeta ennongoosereza mu tteeka ly'ebyentambula yalireetedde mu tteeka ku lisiti y'ebyemisolo. Njala baguma mpulirize bulungi. Amendment ku Road Safety and Traffic Act bagireetedde ku lisiti eya excise duty, eya VAT, eya income tax. Baalireese nga ku mulundi guno ekigendererwa kyalyo si baguma obudda kyali mu kulaajanako eky'ababodaboda bavuga obubi, eky'abaloola bavuga obubi. Mwate mukisiza nga we tusigadde awo kukireetera. Nkubuulira. Kitegeeza mwasima gulinze ekisiba kirwanira nti kiyitemu nga tulaba tekigenda kuyitamu ku mulundi guno. Ku mulundi guno ebigendererwa byayo Peter si biri tebivuddeewo, ne gavumenti yayingiza mu kigendererwa ekirala kyakulikozesa kusolooza musolo esobole okuweza trillioni 30 genaasaasaanya mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja. Ababaka ba palamenti abamu nze nali omu ku bakiwakanya, naye abamu ku bakiwagira nga bakiwagirira mu mbeera ey'abaguma yakutereeza byantambula na kumala bubenje ku nguudo. Naye ffe nga tubabuuza nti etteeka erigendereddwamu okumala obubenje ku nguudo n'okulongoosa ebyentambula lwaki mulireese nebyakusolooza ssente za kufinansinga bajeti? We lwali lina okuyitira mwate mukiyisizza nga tulaba omwaka gugenda kuggwa nga tekiyise. N'olwekyo nga tulina okusala amagezi. Njagadde nnyo awuliriza amanye nti etteeka kuno tebaalireese nnyo primary ng'ekigendererwa ekikulu kyakutereeza byantambula naye ekigendererwa ekikulu gavumenti kunoonya ssente. Ssemujju ŋŋaanye kyova olaba tebavudde bateekamu nti bw'oba bakuvunaana we waali sasulidde $20 kasa togisasula ne bagenda mu kooti noga nti nedda akuuma kano. Omanyi mmanyi bagamba naye ani akalibrating ebyuma byammwe ebipima speed kowakana naye. Bw'oba osoma etteeka eryo ekyo nakyo mwekiri. Omanyi etteeka lirimu ebintu bingi naye nakugambye simanyi bwe bakiyita mu Luganda waliwo kye bayita cherry picking. Abamawulire bagyemu akawayiro kamu ekyakabaleeseza ak'obukadde 2 ate Ssemujju akakadde k'obukadde fines okuzongera tezaava mu finance. Tubadde tubalobinga nga mwina foramu ya gundi nga muganye n'ogikola nga tulwana namwe mugikole eya road safety. Ssemujju nga tubeegayirira mbadde mu parliament mirundi nakuwandikira ne ka message nenkugamba nti ndi wano ewuwo mu parliament gy'oli mu office nzije ng'ogenze mukuyega nga ngenze mukuyega. Ekyabaguma kyagamba ffenna kitukwatako. Nze emu ku bisinga okunnuma enkozesa y'enguudo mu Uganda ate n'abakugu. Kati nze beera ku bypass okwo mu Uganda tulina kuyisiza ku right because to keeping a left. Bw'omala okuyisa ng'ovaayo ng'okomawo ku left. Tewali wa boda ayisiza ku right. Osanga ababoda yuli wala space wa ayisiza. Naye n'osanga asagala na kuvunaana ba boda kubanga kibaza amala okuyisa n'asigalayo ng'avuga speedi nkaaga. Exactly. Kibazo muli emabega. Kibazo ekinnumye mu programu eno
k'okugamba toyagala kuvunaana ba boda please agate akuvunaana ba boda bokka agambe tisaagala kuvunaana ba boda no baguma kibazo olina okunsonyiwa ku ekyo totegedde kyakugamba baguma owa boda bw'akola ensobi tulina okuboogera yes I expect it naye Richard baguma omuyivu levo yo otyo y'ensobi aba boda siba diguri twabakozemu census omanya badigura balimu please muleke kuwa ebbeere ebintu ebikyamu please baguma wakutabulira ediguli yakuvuga boda gye balina Ssemujju please muleke kundivert embere no muleke omanyi buli diversionary aba boda be basinga okukola accident wano kugambye be balemesa amalwaliro wali tukyogere abaguma sabiti baguma yerege ebikya ng'alinga ng'alowooza nti kyagala tetukiwagira mukidivertinga ogamba tukiwagira bulungi tewali watayagala genda kukubo nga abantu bavuga bulungi nze nakunyumiza wano Peter mba nva ewaka nensanga babode wange Kirinnya omukyala atwala omwana ku ssomero akonya owa boda naye boda zonna eziri Kirinnya zikuŋŋaanye abalala bamupakidde emmotoka amayinja wansi abalala bamusika nviiri omwana akaaba maama akaaba ku makya bwenzija onalebo lyose nojja ne mbabuuza nti gwatomedde ali omwana wuyo mulaba muntu nenga kati basigale mune mugende ne bagenda ono nganga nti yetakabira na kugulu ko watomedde omusayi nga guyiika akabira piki ne munga atofaayo kati soke tukutwale wali mu ddwaliro bakujjanya ebya piki tujja biraba oluvannyuma ne omukyala ngenda okumubuuza baawe nasoma naye Makerere ne mukubira bano actually nali ngenda kusasula naye nga beesobola ne nkwata owa boda ne muteeka mu ddwaliro emmotoka y'omukyala nga takyalimu na maanyi gasobola gijja mu kkubo ababoda bennyini ne bagamba mugyeyamu ennya ne bagajjayo ne ngivuga ne ngipaakinga wali obumenyi bw'amateeka mu babodaboda teriyo abuwagira wala waliwe bakuba omuntu ne batuuka okumuta n'akuba liya misbehavinga teriyo awagira nti abodaboda naye Peter kyagala nzikiriziganya naye nga tonaakuvunaana because abantu kinakugamba lumu nali ku lediyo emu ne mbagamba nti Tango Odoi Profesa w'e Makerere bwabba akalulu kiruma nnyo okusinga Nabbanja RDC simanyi obuntegeera kyenkugamba omubbi aba mubbi RDC okutegeera kwa RDC ne Profesa w'e Makerere byawukana byawukana owa bodaboda okuvuga obubi mu Uganda olwaleero kya bulijjo si mputu omwana ava mu kyale waffe ekyazanga ng'ayize kutokosa piki na kujja mugiya na kuteekamu bw'abeera ekyazanga agenda ng'akuba abantu emiggo mu kukyalo lwaki tagenda ng'akuba abantu e Rwanda goza lwaki lumu naye ne Kasiima ye Kasiima Rwanda batya ojoleete n'awulira bubi nnyo olw'okuba nali mpaana Rwanda ne munga ensi erimu amateeka mu Uganda ne Rwanda yenjawulo olwaleero nga tonaakuyoma nali nabano zeyadde kalina kiba yabadde awandiika buli minisita alina right of way era nze kati nange neewa right of way kubanga eggwanga lirimu tiririmu mateeka nze mbeera mu layini bwentino n'amalusu ne gayiika essaawa nnamba ogenda okulaba buli ajja ng'akuyitako nga traffic tebakukwatagana nti mulina emputu si mputu eggwanga oteekwa kuliteekamu mateeka ekyatwala Museveni Blantyre n'akomawo ng'awuniikiridde ng'agaana omwana omuto wa primary bw'ali ebikajjo anoonya wali dustbin is a culture nze gye nasomera batukubanga mbooko Masaka Secondary buli kimu kya mbooko abasomedde gayaaza oli asomawo n'ava mu senior 1 n'atuuka mu senior 6 nga tebamubogoyire tebamukubye because baateekayo enkola eno eya Museveni enkola eyamugimwa gya mukube ente mu kiraalo ne mugiyingiza mu kibuga yetubonyaabonye eggwanga tiriri mu mateeka g'ojagamba otya kawo nti abbye ssente omuvunaane nga Nabbanja abbye amabati omuvunaanye ekyo kibazo kyabadagane waganya kitegeera mu bugenderevu impunity gye nkugamba anti tugiringe nayo okuva waggulu tewali aganye tugiringe nayo okuva waggulu tutandikira abaana abali vulnerable Sibambi yatugamba Apollo nga tuli e Makerere bamulonze okubeera minisita I think we yasooka yali public service n'atugamba nti yagenze okutuuka nga abantu mu office batuukanya ssaawa 5 talina gwe yagamba natuga sina n'omugwe nagaye mutuuke ku makya naye nazze ku luggi asiimuula yasanze nsoma mawulire nga ndi ku luggi mulinda ggulewo ne sekuritale yansanze we ndi ku luggi saabanyeze ne baggulawo oluggi olunaku olwasoose ne bagamba bandoze mbadde nyina gye nva nga bwankeddeko ku lunaku olwokubiri ne nkomawo ne bansanga era nga nsoma mawulire gaa ku lwokusatu nasanga baasiimudde dda ofiisi nga batuuse n'omusiimuzi saamulabyeko ne sekuritale nga yatudde n'agamba since then
be bansookayo saabanyenga kigambo na kimu. Government omuntu ali mu leadership ayina responsibility ya waggulu okusinga wa boda. You must behave exemplary. Buli omu naakola akukubo nga tulina mpisa mbi. Ekyo nkikiziganya ne Peter olwo wa boda ajja kukola exactly nga kyokola. Kati gundi mwami Ssemujju. Naye Museveni nabadde wano nadde nva kufeeya we. Obeera mukulembeze n'okola emputu. Eteba mputu. Nsanga Museveni teba impunity. agadde amakubo. Mbabuuza nti tetumanyi oba anaatera okujja. Bagadde eyo impunity gyenjogerako. Tandikireeyo totandika na boda. Tandikira ku bana abakulembera eggwanga. Nti oli simwogerako. Nti lwakuba oli akikola nono simwogerako. Please. Onayigidde ku ggwe. Please. So lwaki ogamba simwogerako? Tandikira ku oli bw'anaabanga azeemu empisa Baguma bw'onoosootinga kibazo avuga akataka n'osootinga minisita muri kusanga bagenda kujjako okugulu tujjema ono ng'oyogera birala oli bw'omuyigiriza nti buno bulamu bwo please buno bulamu bwo bw'otwala bw'okosa omutwe ogwabisa oguli emulago si gwa mukulembezeewo mutwe gugwo kati kampeyini y'Abaguma egenda kufeyiringa. So, of course abawerako eriyo Senta Musewandagira akugane nti Baguma bino ebimu tobimanyi. Ye yali atudde mu baasi ya linki n'agezaako okukayana ku overspeeding bamuleka ku luguudo ng'abasaabaze be bakulembeddemu gwe sigala wano. Of course eriyo omulala akugane nti kugambye nti okusomesa kwa abantu bonna tukole obupande eno gundi federalism gye mulina okusomesa tutandikire mu primary eriyakkiriziganya naawe okusomesa naye aga nti tutandikire eno otandikira mu primary. Sobola kuba wa federalism nti lwakuba weekiri tukireke kigende nga bwekiri. No, I cannot be fatalistic. Ekyo si kirimu. Ffenna tukkiriziganya nti kiveewo naye twawukana butya bwe okuvaawo. Nkuwadde ekyansi bambi nga tayogedde. Ogwo ngamba nti Museveni bw'aba takikoze ffenna tubiveeko. Nga tayogedde kigambo na kimu. Yakyusa abantu buli omu n'atandika okukeera. Twagala tusange Museveni nga nayina empisa ku kkubo. Kati bw'aba takikoze nga tasibye luguudo. Kati bw'aba takikoze we fold our hands and we leave it. Anti kati bw'aba talina mpisa nga ate I am not going to be part of that. yakulira okukwasisa empisa.